Ebya Bebecool ne makula wa bujingo makula ayogedde ebyama biibino tubirese ate wa mukyala Grace Kan maziga meerere kitalo nnyo omuye Afiriddewo ebyomukulu Gravity yamaze ne yeetonda ebigambo byamusimatuse n'amawulire amalala mangi nnyo gabera wanooka ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera negamba kola kyamanyi nnyo n'enkusaba gwe mukwane yakasoko togatako please subscribe notification bell gitekeko olw'ebya information obeere ng'obikwasa the number one trusted source kutuusako amawulire agatabeera ganjwanjwa gabeerako Clarity nkugamba tovaako wanooka wayina okubeera mu kaseera kano katandikire omukyala Grace Kan mawulire malungi yafunye akabenjo lwabadde lunaku lwajjo era nakati we twogera ali mu ddwaliro embeera gy'alimu tetiisa nnyo mukama mulungi newankubadde omu ye yasobodde okufiirawo owa booda embeera si nnungi yadde n'omulundi n'ogumu naye nga wobimanyi nti ffe tweyama okubeera nga buli kye twogera tukulaga bwiino oleme kubeera nga atogamba nga sakitegedde omukyalo ono yabadde ku booda ate n'abeera nga agwa ku kabenje katulabe ka vidiyo kaneeno osobole okulaba kye twogerako mukwano nga bw'olaba tusobodde obbika awoolaba watalabika bulungi munnange tubiseewo olw'ensonga nti YouTube nga bw'ogimanyi naye nga yagudde kabenje ogwo gwonna gwonna gw'olaba musaayi mwereere omukyalo oyo yaddusiddwa mu ddwaliro naye nga si birungi yadde n'omulundi n'ogumu yabadde alinnya kabooda oyinza okwembuuza nti lwaki Grace Kan alinnya kabooda byabadde byamagumagu nga webimanyi nti obubooda bwe butuddusaawo kuluno tebwasobodde tuddusawo lwansonga tebwaleese biwundu byerere naye katabe mukama ate akuwonye Grace Kan osuuke okomewo ku stage 4 tuwe omuziki kuba tetukwagala mu mbeera eyo tukwagala nga you can stand nga you can still sing for us eyo ngenda kujjaeko nkutolekewo omukulu Gravity omutujju munnanga omukulu ono nga ali ku interview emu yabuziddwako ku nsonga z'okubeera nga wizo yatulugunya omukyala okutuuka ku sseeryo era omukulu ono n'addamu ng'abalaata ensonga ezaleetedde abantu okugamba nti wekibeera bw'atyo bw'ayogedde nti asapootinga abantu abakuba abakazi ne konsati ye eyanga lumu October tetujja kugigendako olw'ensonga omukulu ono yabadde musanyufu nnyo nga yeewuuba ne mu katebe nze saagala mwogere kankulaga interview eno bwe yabadde. Munnanga oluvannyuma lw'abantu okuraisinga concern zaabwe nga bagamba tebasobola kubeera na muntu ng'ono nga supportinga domestic violence tukira abantu bangi nnyo embeera y'omukyala Sandra Teta yabakwatako era ne balwanagana nnyo okutuusa nga ate omukyala ono yagendedde waabwe e Rwanda naye wetwogera omukulu Gravity omutujju avuddeyo n'agamba banaye kantereze ekintu kino kankulage interview eno ate bwebadde nga yeetondera abantu be. Ebyo sijja biddamu ngenda kutwalako ewamakula wa bujingo n'omukulu Bebecool munnange oyinza okwebuuza ate kye kigenda maaso omukulu makula alina ebintu byayogedde ku bulamu bwe obwayita oluvannyuma lw'ogenda mu maaso n'atugamba nti Bebecool ye yamuyamba okuva mu mbeera gye yalimu omukyalo naye atudde n'agamba nti yagenda mu bbaala ng'alina omwana we wa myaka 7 n'agenda mu bbaala n'atandika okwekamirira omwenge n'agamba ye abantu abambuze lwaki njagala nnyo Bebecool lwaki mwesiga nnyo munnange omukulu oyo yansanga n'angamba teweetaaga kunywa mwenge oli mukyala mulungi omwana omuto ng'ono ate omukozesa ki mu bbala tolowooza nti ekintu kino si kituufu n'agamba nze omukulu oyo gwe mulaba Bebecool ekimu ku bimunjagaza yambuulirira ebigambo n'angamba nedda va mu bbaala lwa nsonga abasajja bamu bagenda tola advantage ku ggwe bw'onna omala ottamira bajja kukozesa ebirala n'olw'ensonga eyo kwata omwana bo owulira omwagala omukole ki omuzze waka ebigambo ebyo bye byannyamba okusituka oba si
ekyo nandibadde obaolyawo siri wano na mukulu oyo bijingo lwa nsonga nze gwe mulaba nali ngenda fuuka lujuuju naye olw'omukulu Bebecool mukama mwe yayisiza ate ebigambo ebyambulirira ne maani neetunulamu ne ŋŋamba naye omwana wange lwaki muleeta mu bbaala nali mutuusiza mu kasonda ne mugamba mwana wange tokaaba yadde kwate n'eccupa ya soda nze neetamiire olw'ensonga ezimu oba endala ezaali zinnyiize mu kaseera ako nali mpulira nga obulamu mbukooye nga mpuya ndi depressed naye gwe mulaba mukulu wa Bebecool is more than what you think yandeetera okulowooza nti waliyo ensi etali ya mwenge n'olw'ensonga eyo omwebaza nnyo era nze naye omukwano gwe tulina gwa kimmemmete gw'amaanyi nnyo y'ensonga lwaki even one of his top fans omukyalo ono yayitudde n'agamba wokuba akayimba ka mukulu Bebecool ate abeera ajja kusituka anyenye ku galiba enjole nga tugenzeko omukulu Crystal Panda lunaku lwaleero ayinayo show wali eri ku Lugogo Hockey Grounds omukulu ono yasaddeyo naye ekivulu kye bambi lunaku lwaleero lwa Saturday let's go support omukulu ono Crystal Panda yasazeewo naye abeere kwabo abataddeyo ekivulu omwaka guno eno era mwezi guno gwennyini lunaku lwaleero wali eri ku Lugogo Hockey Grounds era ekintu kyakutteyo dda tugende tumuwagire ate naye bambi tusobole okumubeerayo ngenda kujjayo nkutoleka omukulu King Saha eno masanyu meerere munnaye era naffe twagala okubeera omukwabo abajagulizaako omukulu ono nga tugamba congratulations eri omukulu King Saha oluvannyuma lw'okubeera nga ate yahitinze 100,000 subscribers yawangudde ate bagiyita play button ebeera wali eri ku YouTube kasita omala okufuna aba subscribers abo nga balyoka bagikuweereza era nga bw'olaba mukwano yagitulaze n'agamba mulaba bulungi erinnya nze bino si bye byonna ebyazzaakayo okuddeyo neyesomasoma man nze gwe mulaba ebintu bino mbikoleredde era tugamba congratulations eri omukulu King Saha and all the supporters mwebale ate ku supportinga omukulu King Saha ebyo tubadde tulina olunaku oluwaleero webale tugoberera gwe omulungi atugoberedde okoledde eddala ky'amaanyi nnyo please subscribe ogwatannaba tovako nga tokikoze because this is the #1 trusted source beera bulungi